Bannandeeba nayiseeyo ku lunaku olwajjo nga waliwo munnamagye amanyiddwa nga Brigadier Hassan Chimbowa eyazibye ekkubo eriva ku Ring Road okutuuka eri ku Masaka Road wakati wa Mutebi zone eyo. So nsaasira ku bantu ba Ssaabasajja Kabaka ne impunity egenda maaso mu ggwanga eyabakwata mmundu ng'ate buli muntu amugamba kamutisatisa kubeera nga amukuba masasi nga ne KCCA yajja mu nsonga ezo ne RCC Burola najja mu nsonga ezo ne bakyalemereddwa. So tusaasira nnyo bannandeeba yalusiba tewali ayitawo ettaka yaligula 1999 kati myaka 23 naye waalabye okubeera nti no nekkubo nali ayagala kubanga alizibira ddala. So ensonga ezo ngenda kubeera nzigenda mu much deeper mu wiiki eyo ngeri gyatusatisa okuba amasasi nze neewaddeyo abeere nga agankuba ku City Square awo. Omukulu Brigadier Hassan Chimbowa kyokola si kintu kirungi nnyo, abantu b'Endeeba bateere oluguudo olwo olukkirira paka ku Masaka Road. So nga nzizayo ku show munansonyiwa okuba nga nkayisizaawo naye kibadde kinkakatako nnyo kuba bingi nnyo ebigenda maaso mu ggwanga abantu ng'abo. Mu mbeera eyo olunaku olwajjo yes nabadde ne Sayimo bulungi nnyo nga tutudde awo tumoga tulaba bulungi nnyo. Oli mu kooti ye ya Brown. Maruni ya Brown. Maruni. Bwabadde kiruno nalabye bubi. Simusanga ate nzise muntu. Nenze kumulabira. Tomuwa kooti etaliye eyiye tugimanyi ya Maruni. Nene mukyogamba. Nje ndaba. Nina nnyenyi Sayimo nvaako nze ssebo. So buli wenkusanga. Abiveeko faaliza muli. Nabadde ne Sayimo munaye nga tuli mu kumoga mukyala Florence namulabeko for the very first time mu show. And I don't know why he was them ya Mayinja. Shows abakuru. Music wavubuka mutegeera. Ira yabadde ringa musaka agenda maso ntambi. Bannange temugenda kunvunvubika wadde. Ateza abavuko badojjayo. Zabakadde z'osobola genda maso. Yes, naye odda ku factors ndowooza ezaaleetedde Ronald Mayinja. Ndowooza tewali kintu kisinga kubeera nti nno omuyimbi yenna product yo yeyina okuba nga ekweyimirira ku lunaku lwonna. Product obeera ng'ogikoze bulungi ng'ogiwadde obudde esobola okubeera ng'egenda kukuliikiriza emyaka n'emyaka. So abantu nga Bamayinja abo kalibe egwa mu myaka egyo myaka 2-3 n'okukka wansi ndowooza bonna ku lunaku lwabwe obulungi obeera ng'obategesa ddala nga bakuba endongo ey'ennyimba eziwerako basobola okubeera nga ssente zo bazijjayo. Mayinja nga yo omuntu ndowooza abadde afunyemukko ku bizibu emyaka gino 6-7 egiyise olw'ensonga zetwaligambye nti za byabufuzi oba kitwandise nga political persecution. Etabadde ku Mayinja yekka wabula abantu abalala abalina endowooza y'ebyobufuzi ey'enjawulo abantu be baasibira ekikookolo ndowooza nga naye Mayinja mwe yali era ndowooza omwaka oguwedde oba guli yafumakoko n'ebweru w'eggwanga abeere ng'agezaako kewalala. Ndowooza era yakyeyogedde ne mu show yajjo n'agamba bane nali nkoze ensobi okubanga ngenda nkyalina kyamaanyi ky'okufalinga. So yeye embeera eyo nti n'abantu bamulaze omukwano regardless. Era ndowooza ne Simon twayogeddeko ntugamba nti abantu abali mu sheeno tebazze lwa byabufuzi kubamu abaddemu n'abalina endowooza y'ebyobufuzi ku sayidi endala n'endala naye Mayinja yabagasse nti music omulungi abeera music mulungi regardless of kikyokkirizaamu mu byobufuzi. So Mayinja ekintu ekyo ndowooza yajjayo example yakyo entuufu naye ndowooza tudda kubategesi bennyini Ekivvulu nga kikwatiddwa mu mwami Ketti ekyo kyonze mu byafaayo mba manyimbo nno kigenda kibeera successful nti alina experience mu kuteekateeka era enteekateeka yabadde namutayika yabadde nnungi nnyo n'okutuuka okubeera nga abantu babagobye bugobi tibanaye mugende era muli nalowoozezaamu nti awe bagobe singa basigaddewo ne tugamba ka ne bigayi kajja ayimbire wano wabweru kwaba abasigaddewo nedda abazungu we bakola tebabagoba bonna kati wano wabweru wabeera ate abasanyusa abalala kati oweeta bigayi n'oweeta bakabakko nobagaba naye mujje mugira abantu balime kubeera obagase omugeto obagase enkota babeera olesi mu bubi. So Mayinja bambi ekisooka kati kushongeza Mayinja nga bakoze naawe osobola okukola eyeri naawo awo we watyo nti abagabana kuba bafisse zina niteke ku show lumunga comedy state egese andi ku lafters comedy state bagoba nenfuna abantu kituufu ate kati ne Simon yagala kwebbulula ssaawa zino mu comedy omukomyewo eyo audience ebekolera egera muli etwede nnyonnyola comedy fiesta ne tumukomyawo comedy fiesta Simon mulekerawo okunyumya ku bantu abali wanda abantu tebatwagala comedy fiesta nadda ate kati abeera mulala nnyo okitegeera ate uliriza tuli ku bizinensi yaffe sente zetwateeka mu comedy fiesta tetusazikiriza genda zikyadde yes naye nga byonna nti Mayinja aze n'atukuba bulungi nnyo ennyimba ze zaali nnungi nnyo zinekiresiyo zikereya zaani zonna zaali nnungi nnyo naye kye nalabyemu ekirala ndowooza yessaawa tubeere nga twefumiitirizaamuko
watya nga tukozeyeko ku kifo ekiyinza oddabulinga oba tripolinga capacity seating ya Serena kubanga abantu abo bambi abantu abagala endongo bangi nnyo naddala bali mu class eyo nga ne sente bali willing okubanga bazikola kiba zispendinga naye okubeera nga bagenze tebalabye musajja waabwe kiba kikuwa nti yes endongo bajagala naye abateekamu sente ba entrepreneurs tuyinza okubanga tusobola okubanga tukola ku arenas endala tube nga tuleeta ku bantu ab'enjawulo n'ekirala line up yamwerekeddeko walabe vibe gye yakoze ey'amaanyi ennyo omukyala Carol Nantongo best friend wa Florence Nampijja performance yabadde so good so good very smart yes omukyala Morini Nantume naye bambi twalabye mbuno yes naye saawa yonna singa tubasobola okubanga tumutegeka omwami Jose Chameleone yakigadde bulungi nzabuza ku Jose Chameleone ensawa eyo gye yazze nayo nga erimu amaaso agalina wolovu kyekimufuula Chameleone yamaanyi yes yagamba kozi mu Africa bagina babiri bagina babiri oba basatu yes omwami Byebimu yazze gali very fresh very young njagala mbabula ekintu kimu Byebimu alabika bulungi ni musajja kankyogere Byebimu alabika bulungi okoza ka Selector Williams njawunya bulungi nale simusemberedde naye Byebimu alabika bulungi nekikulaga mundu banne ba musicians bebiseera ebyo nakati era bavubuka twebaze mama zuwe omusajja yenna ng'alina omukyala ewaka ate nakkiriza nti ono mukyala wange ng'otunuulira Simon ngezaako munnyonnyola omanyi waliwo okubeera n'omukyala n'otakkiriza nti olina omukyala ewaka n'osigala ng'okola kivubuka ebyabawuulu oba ojja kubeera otyo naye bw'obeera n'omukyala ewaka kkiriza nti nina omukyala omuwa obuyinza bwe omuwa obuvunaanyizibwa bwe ogenda kubeera wa kitalo naye buli woogaana okukkiriza gwe nolowooza olina kubeera mu bakyali simanyi olina kubeera mu bakyali kale okumaliriza bambi line up eyo Byebimu yaperforminze bulungi nnyo nekikiraga muno yes music omulungi asigala mulungi at any time ajaruna mubiru naye mu kuba tutola haji abadde atusse yesiba ku mukyala yabadde ayambadde bbulu haji yezera mukazi wa kabina bannange obuzibu bwa kabina yakalabye Sumaiya n'alemera mu katebe era dalabye Bushington ng'awulira obusungu program eri aba artists bali eri mabega balinze nenga haji akyalemeddeko nenga haji ne Bush nagenda musomera ne mugamba obuzibu bwa bina nenga bambi haji naye yatulaze era bangambye yaddawo kawo ku Serena bajja muwagira yayinza okubeera nga addako tujja kumuwagira performance y'abalala bonna anatu supplying omukyere ogw'obwerere tajja tuwa mukyere gwa bwerere naye haji amanyi okusunayo yes nenga shortcoming yange yabadde ku stage management twabadde stage manager I think because bingi byayiseewo Bush yabadde producer wa show naye stage management nti abantu bangi abayiseewo netulaba ebintu tulina kubeera nga tulaba kati nga incident gyoyogeddeko ey'omwami yabadde afuwa sente omukyala najja ne bakola katemba ku stage kiba kitoolako ko nnyo ku performance ya Mayinja ne bana abayimbi abajja ne performinga ne babeera n'abagundi bangi nnyo ne bakrowdinga stage tekirabika bulungi abayimbi ba Uganda bane bakikomye ekyo ekintu stage erina kubeera stage if you overcrowd it sometimes eyakikoze yabadde kiruzinga tekiri ku ye naye bangi nnyo abadde nga bakikola ne ku Shira King Saha nakiraba